breaking news. Kati mukubira omugambe kyaddangamu zenneeso nyejo kubanga mbonye bunyera omwana oyo okwamala yabo okutuusiza ku bino okutwala n'enswaluka ne bankola tali mukuula kyegumalo singa tetukuta ebino tusobola nate katutwala amanyi kakekesula katuusewo kati gyowimweso era mukubira omugambe kyadda kambonebone n'ebisengu abantu gakubamba tejakukumanya era ne kamukwata bwe waba bw'owuliriza ebigambo bya Sheikh Umaru tekiyinza kulobera kugamba nti oba oli awo mutuufu kubanga olunaku lwe yasisinkana lwe yasooka okusisinkana ne Joey era lwe lunaku lwakwata Sefuko kitegeeza nti singa ayimirira ku bigambo byasobola okubeera nga mutuufu kale bakuteeke mu kkomera ebintu bya wano mu Uganda abantu mubimanyi nti bagamba nti akukira akubya gw'okutte bakutwala ne bakuteeka mu kooti nga kituufu gwe mutuufu n'owunzika kukusinze oli mu kulwanirira omwana omuwala bakuteeke mu kkomera omwaka gumu okomewo osange nga n'omuwala ali lubuto bwe kibanga Dokita Sefuko muto wange tolinaayo kiwandiiko kyonna kiraga nti Joey mukazi wo weesonyiwe ebintu by'oli mu kunaawuuza bigenda kuleetera ebizibu bya bwereere simanyi famire ya Joey kyegamba abeere mwegendeza omusajja bwakugamba nti neetondera sisuubira nti Sefuko alina obujulizi obusobola okuluma Sheikh Umaru n'asigala mu kkomera ekisooka nga biriyo bitadde ku bbali nti Sefuko okusinziira kutegeera kwange si mufumbo ne Joey kye tuyita obufumbo kwe kubanga omukyala gw'olina muwoowe agamba alina obujulizi mu ssimu ye nga Sheikh Umaru ayogerezeganya ne mukazi we Joey kyokka ate essimu eri ku poliisi gye yagireka alina bukakafu ki nti information ye yasigala mu ssimu nti ekyali ku poliisi waliwo ekirala kye mubuusa amaaso mulowooza lwaki Dr. Sefuko takkiriza Joey kuba na ssimu kubanga Joey yayogerezeganyanga ne Sheikh Umaru ku ssimu ya Sefuko which means Sefuko nzo okusinzira nga capacity mwe mulabira tasobola kubulwa sente zigulira Joey ssimu kirabika nzo okusinzira ku kutegeera kwange yes Sefuko teyeesiga mukazi we Joey alabika okubanga omuwalo yalimu ku kika ky'embaliga oba oli awo nga kyekyamulemesa okumuwa essimu sirimu kukuba nze nkubulira bituufu opinion yange ate nze njogera ebigambo byange ndwawo okwogera naye ebigambo byenjogera mbijja ku mutima era mmala kwekakasa nti ebigambo byenjogera bya kisajja kikulu oba si bya kisajja kikulu nsonga kiggwe okusinziira ku ggwe gy'olowooza esobola okummisa omukazi okuba n'essimu mu bufumbo buba bwenzi kitegeeza temwesigaŋŋana owulira kyokka ate waliwo ekirala loophole Sefuko gy'atalaba Sefuko ng'avudde mu kkomera yazze ku live n'atugamba nga bwe bagenda omugoba mu nju talina ssente bakusibidde wiiki emu naye ogamba bagala kugoba mu nju olowooza nze maati tisigenda kulowooza nti Sheikh Umaru byatugamba nti mwali mwagala kumukuula nti bituufu so bwe kibanga mu wiiki emu tolina ssente zasula nju nze ngenda kulowooza nti oli byaŋŋamba nti mukyalawo yali mwali mwekobaana ne mukyalawo mubeeko ssente ze mujja ku bantu nti bituufu olw'okuba nti bwe kibanga mu wiiki emu basobola okukusiba gwe omuntu eyatugambanga nti ndi mugagga n'oba ng'obuliddwa ssente ezisobola okusasulya renti oba oli awo kiyinza okulowoozesa omuntu omulala obanze nti Sheikh byatugamba bituufu zenneeso nyejo kubanga mbonye bunyera omwana oyo okwamala yabo okutuusiza ku bino okutwala n'enswaluka ne bankola tali mukuula kyegumalo singa tetukuta ebino tusobola nate katutwala amanyi kakekesula katuusewo kati gyowimweso era mukubira omugambe kyadda kambonebone n'ebisengu abantu gakubamba tejakukumanya